ki? Wefulata ulira osiri wala yakubira bwerere nzi ndetedde ku ssente bambi. Chojjayo wansi kisule kisule Kugambye tulina okumuyamba. Yes, okay, tuchali kutandikwa mbufunze ate nate tugende maaso mpola mpola. Kakati wetandikidde waliwo mwamba mutwala misinde ekyali ntandikwa mu bufunze tugirengera mu bufunze ekyali ntandikwa tugende maaso nate nga bulijjo eminze nkwereza eno waliwo emmoroka ejja oluguudo luyita akati mu kibira kyokka mu kibira eri waloga bayiribya nga wetwogerera ensaale muli wakati mu kifuba ekyali ntandikwa ate nga bamuyiga si bangu abamuyiga tebapowa eno waliwo emmoroka esembera mutakajja misinde bamuleeta misinde omanye okuleeta nga kaguddeyo kumbe n'ab'emmoroka bafunye obuzibu waayo amafuta banyweddega ebiri gyabadde ena kuba kutwatugize ena naye ate simanyi lwaki ezikiridde wano mu kibira eno waliwo gwe baleeta emisinde mu kibira naye no gwe tugoba bwenkanidde awo ekyali ntandikwa ne bamufuna ow'emmoroka emusiraanyeeko eri mu kibira mwe bali mwennyini ab'emmoroka omutwe embazzi ekyali ntandikwa nakutegezaako nti bannaffe bannayuganda mu bya firimu ate balinnya eddaala eddala kaakati bano bba ekibira kirimu basezi balya enfumbe n'embisi ono ne batwala naye ng'omuyigo gubadde gwa muntu omu n'ab'emmoroka ne balugwamu ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso nga bulijjo eminze nkwereza saagala osubwe ate nate ye firimu gye tuleese nate kinayuganda eky'omulembe nagambye twagala nnyo mwenna abawagira firimu za bannayuganda kubanga tulina eddala kwe tulinye buli mutuwagira ekyali ntandikwa okuva mu Lap Productions ate bano kwegamba bapya naye ng'ate bo bamulembe tugenda maaso n'entandikwa Lap Productions bakutuusaako The Document kale no The Document ye firimu etandise kyenkutegeezezaako nti kinayuganda kye tuleese ku luno neera
ate womanyira nti ekiyise mu emizi video kwegamba ate tuba tuleese mulembe. Waliwo olukiiko olutudde obedde omulindwa ayingidde. Tono naye ate yandibe nnene okusinziira ku ndowooza yammwe. Wuliriza. Ono kifaananyi abadde ofiisa kya musirikale kitongole kya gavumenti ng'abadde akolera gavumenti mu kitongole ekikesi. yafiiridde mu kibira. Wabula naye kyennaku kyakakasiddwa nti yandibanga yafiiridde mu kibira, naye we yatuusa ofiira alina ebiwandiiko bye yabadde nabyo eby'omugaso mu kitongole kyabadde akulembera oba kyabadde akolamu ekyabambega. Ebiwandiiko ebyo byabadde bya mugaso. Musooke mwekanye ekifaananyi eky'omuntu gwe twogerako. ekiwandiiko ekyo buli omu obukadde 7. Kati singa ekiwandiiko ekyo kireetebwa miliyoni 7 obukadde obuzeeyi bukazende 7 obukadde, ezo sente na lulimi kwegamba olulimi obukadde obwo luba lulimi lulala. ddakiika emu mwerowooza. Nekambawemu akadde ka dakiika emu musooke mwerowooza omulimu munaagukola. Ekiwandiiko singa kireetebwa obukadde 7 ne basooka ne balowooza omanyi okuba ni omwezi okolera kakaaga olina gyagamba mu lunaku wekolera kaba 7 singa oba otuukiriza omulimu gwakutumye. Nje mwali mulamu bagambye ofiisa yavuze kati gwe mulamu ogenda gujja. Kaakati ayinza okuba yagudde mu ebigambo ne bitandika okuba ne babikubagana wano. Ekizuuse ni omusirikale yafudde yewe yafiiridde mu kibira adde anonyeeyo ki ebiwandiiko bye yabadde nabyo. Ogenda okwetegereza bakomyewo. N'omugagga naakuwa omulimu nga takugamba linnya nti nze gundi. tewali n'omu Omulimu n'akola oba temuukole. tewali ayagala ssente. Ekitegeeza sente temuziri mu bwetaavu. ndoza tuggalewo. Ono ye n'awanika omukono nze nja kukola. Ekyali ntandikwa lap production in association with Diamond Tele Pictures bakutuusako entandikwa tugende maaso nange nja kukola. Awakaliwood firimu ekyali ntandikwa nagambye Emmy nze nkutemu ate buli ekiyisa olugalo omanye kyekyo. Tutandika butandisi abakkiriza omulimu bagukkiriza. Red Kelly ng'akwereza nga jimu nagambye etandisa ate nate tosadde kugisubwa. Omulimu gwa bukadde 7 birungi gi ng'akwereza nga karo nagambye bannayuganda baba oyinza okubeerawo n'olabasengaawo nga superstar. Ekyali ntandikwa Rameka ng'akwereza nga siyawo. Tutandika butandisi tugende maaso mpolampola. Saagala bakunyumirize bunyumirize ate nate. T-West ye director kifaananyi saagala bakunyumirize naye omupoliisi ekyazuuliddwa amawulire agakyalabiseeko yafiiridde mu kibira. Omuziki gwonna ogugirimu gwa Wagaba Andrew. Wagaba Andrew tumujjukira mu firimu eri emanyiddwa nga Bukunja Ntege Posiyano production designer. Tulina abategesi ba firimu ab'omulembe era nga saagala ogisubwe kubanga eno gye tulese olwaleero Mugisha ne Ntege Posiyano be bakasum designers. Tosadde kusubwa ate nate. Tutandika butandisi Wagaba Andrew ye yagasegase era nga editor si mubi kuba editor be tulinawo olwaleero oba mu Uganda ono y'omu kubasinga. Ekyali ntandikwa Ntege Posiyano line producer. Tukyatandika ntandike saaba bakunyumirize batugambye obukadde 7 okuzuula ekiwandiiko omusirikale oli eyabulidde mu kibira oba eyafiiridde mu kibira oba atannalabikako naye nga yasembyeyo okulabibwako mu kibira. Wagaba Andrew ne T-West babuwandiisi b'olugero olwa firimu gye tutandika nayo tugenda maaso. Kasitoba nga walaba Bukunja bw'osubwa eno oba okoze ensobi Wagaba Andrew ne T-West be babadde ku kamera ebifaananyi byonna bye tugenda okulaba be babikutte. Ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola saaba kunyumiriza ate nate. Nagambye Emmy nze kwatiddemu ku luno bw'otemye ofiirwa do not blink my brother. Omulimu gutandise naye ebiwoowe by'abagenzi kiki. Alayika ebadde enkobe ekaba ng'omuntu asokoddwa kirabika oba naye muve muzannyo tuzze kukola mutandise kuleeta ano forofoto muyiteewo saagala ebyo. Ku kyensimbi mulimu abatabukira ddala. Ekiwandiiko kiri mu kibira. Sikiwa nti omu ku bano yali azzeeko mu kibira ekyo.
bukadde musanvu mwagala butolako 0 muleeta n'amakoona nga beesoga ekibira naye nga baakatuuka basoose ne bawulira omulanga ng'ogw'omuntu asokoolwa munange nga bayingira kibira. Tulina abazanyi bapya naye nga ta firimu gye baze nayo ya mulembe. Tugenda maaso ate nga nakutegeezezaako nti emu ku firimu ze tulina ez'omwaka guno ezivudde mu bannayuganda abazanyi naye ng'ate kwegamba neyina enkizo y'amaanyi ku firimu ze tuze tulaba nagambye evudde mu Rap Productions ate era buli wowulira nga erinnya Rap manya nti ekize si kitene oluganda olugumivu si kitene kyeŋŋamba si muzannyo katutandise eno kyoba omanye evudde mu Rap Productions. Emmy nga bulijjo nze nkuweereza bayingidde ekibira. Omulimu ogubaleese si munene naye omulimu ogwandibadde gusaana ow'akagaali ate ogutuma ow'emmotoka kale nno nakyo mubaamu okwebuuza. Ekibira kye bayingidde tulengera buno buwiivu bubutera kuba bwa bakyala, amagumba ag'ensiriba, waliwo abaliyo mu kibira nga ye bw'omugamba nti laba ku kizimbe ky'omu Kampala awulira bubi. Tulengera omukyala omwennyamivu ennyo naye nga y'omu ku bali wano abaali awo nga baleese kumpe ababadde mu kamotoka kali ka 10 bakatuusa neyakubiddwa obusaale eno amatwale geno tegasaalimbirwamu abaayo bakambwe. Engeri gyetandika waliwo abayingidde ekibira sente ze zibaleese miliyoni 7. Ekiwandiiko omusirikale yabulidde mu kibira. Omusirikale bw'abulira mu kibira yadde n'ebiwandiiko eby'omugaso eri gavumenti mu kitongole kyabadde akoleramu eky'obwambega. Naye ate ebbali w'ekibira kye kimu ekyo, ebbali eno w'ekibira waliwo omwami alina emigugu gy'ategeka. Bw'amala otegeka emigugu egyo bw'akebera ku budde naye ng'ate esayidi endala eno sajjamu engato tebannayogera ete ntumbwe gwe naye tonkuba busomyo awesange kamyo ekyali ntandiko bano bo bannaffe bw'alaba ku kasomyo ennyama balya mbisi oba eyidde tayagala kumanya ennyama balya mbisi kumbe omu ku batulengeto bannange entumbwe bajjayo namba baweekulampa ekule. Tukyatandika effirimu eno naye nga tulengedde mulimu ku omwana w'obuwala mu bantu bano naye bba ennyama balya mbisi naye ate abatema awulira bulala. Eno ali ku ssimu nammwe muli eyo temutuuka muli ku ki ninze ntegese temulabika. Munnaffe ono kiki yayina baalinze naye tebalabika. Ne tudda ku baanoonya ekiwandiiko eri tubadde kwalina baalinda. Firimu eno tugirabe bwegendereza bannange nze mpulira nkooye. Obukadde 7 bolowooza buva ku nnyindo. Sente kozizanyisa waliwo abagaddewo amaduuka ndi bakola kufuna sente ate ogenda ga Jessica abanze Jessica Yerutemi ogenda ogira Jessica akoye gwe mwana mazale totusindira sirika oli wano osinda bya chati twakatandika olugendo onsinda tuyinza kiwandiko kibuze ekitambula tukola bito tutambula tugende waka omulala ntuddeyo okuva ne bayingidde wano banoonyeza ekyabaleese kibuze oba abantu badanisa okoowa tetwazze na nteekayo nogamba ne baakoye tumuyambye tutya tetwalafiira bulamu bwa muntu kumbe ndo wali walampa naawe keera bakayanira amakeera balinayo gyo wamugeze kuli ano kundyako
pakatago yakuteme jambia lwakatago tozanyisa katago leka akatago amanya gali afusaidi gali akayuza kabuyi bali mubisi kabuyi wabanange basezi ng'ovudde ku by'abasezi kiki bano banennyama bali ambisi soko kwatekeera kumbe wano gwe baliisa olw'empaka bago wenja kunyigira olulimi boogera lufenke nnyo naye olutonakani oli muleko batayagala mubeeko jalu ate nagana okwata ku muntu oyo naye towulira nekugana kyoddamu toddamu mukwatako ojja kuleeta obuzibu wano omuliisa bulijjo gw'omuliisa buli basezi balina omukazi naye ate ndowooza ye ebyokulya ennyama embisi bakanira amakeera akabuyi bayuza mubisi aŋŋande kuma mwena abali wano kadi okusinziira ku ssimu esembi okuva ew'omugagga ayongezezaamu bukadde 8 agambye ku kiwandiiko bongezaako miliyoni 8 ezibadde 7 kadi oba muddemwe mumanyi mugemufa obwavu ayagala okunoonyereza ayagala okujja tunoonye obugagga ekiwandiiko nga kifuniddwa bwe bugagga tugende mu nkulembere kagamba omanyi sente zirina akawowo kaazo ne wato nazirabako kadi ebakuba pulaani obwetaano obwo bwawamu sajja kuwa envumbo nga yeetaano n'akasigadde naye obwebiri obupya ye Jessica abadde akooye bayinza obbuga banna bokka sente nja kuguma akuba nakaze n'ekibayi embeera yeeyo ozanya gwe ne sente basazeewo bajje bonna baze ku saidi yani yo neka yakyaganye bonna baze ku saidi ye ate omutasobola kulemesa mugendo tebereza no litalina gatambula naye omugendo agulemeddeko ntamba amaanyi galina mayitirivu tomulabanga ntamba era yakulembera squad ntamba abazze nga beetegese muzanyazanya wano sente ziri eno muzizanyiramu kyokka gye bayongera okwesonseka ekiwandiiko bakirese ku muticco bannange ono naddamu n'agwa ugenda omukola kwata ayo yabusera genda omukwata Jessica naawe si bye mbagambye ebyo bakazeeyo naye balemedde wano bali awo bagenda omuyitaayita omukumu amusitule mumuweeke ayinamu kumaanya amuweeke mujja okunemesa muli awo musirwalira kwani tulina okugenda okola muli muzanya ani gwe mukozesa loosi eno bizinensi etalina kapito tajagala muloosi ntamba atabuse bagenda owokugulu maama nfudde yagwa mu kinnya ntamba ogenda okulira entumbwe yekaase entumbwe yabadde ape maama wowe maama wulira emiranga gyantamba maama zategedde n'akayiseerunda tayogera ku kyakudda mabega tudde gye tuva awulira obujiji entumbu laba enfa abalina ekigendererwa kya ssente akujjanjaba owonerewo teri byakudda mabega naye emiranga gye bakubira mu kibira wano twalengedde ekibira kirimu abaakyo
Olisted anja kuddawo zisobola nja kusobola. Ntamba. Kucho tuseeko. Ku ngeri gy'owulirina kani okugulu okwo ky'onuuse. Tusaba ne waka. Tukisoke tudde waka tusoke tuzeyo banno. Sawa zino. Oyagala kumanya. Bane temuyombera wano. Kyokka gye mukomoyomberamu ssente zongera kubula. Kyokka muyombera. Ddamu n'oyogera ku ky'okuddeeka. Yogera ku kyakudda maaso. Yogera ku ky'okugenda. Saagala oyogere ku kyakudda mabega. Myapana ruddisa nyuma. Ondeetera buzibu. Ekinnya kyajjeemu okugulu. Aba lindako. Tetugwa. Sibanga wetugwa. Ekiwandiiko. Naye nga basuubira bayinza osanga omulambo gw'omusirikale oli. Bw'abanga yattibwa we wayinza okuba ekiwandiiko. Mu ndowooza yaabwe ogenda okwetegereza ekikoba eky'akasawo. Akasawo. Bino si ebimu ku bintu by'omusirikale. Tabanga yasuula ekiwandiiko. Tekabanga ke kasawo akali kumbe mu kasawo. Ogenda okwetegereza mulimu akasambi. Mulimu akasambi. Olaba wedde abogola talina kye yeesigamyeko. Abadde agezesa olulimi lw'emmundu. Essasi teritulikangako nga mberengo oba ddebe. Abadde agezesa erayika yali emmundu ey'omusirikale kati kyeyali amanyi nti emmandu se bayategula. Buli omu agenda okwekebera nga kadi abadde asinga oleeta oluloddo mwaye tuddeyo. Oyinza okyogerera ku musajja afunye emmundu ng'ate oluusi ne waatunuza teyeekakasaawo. Kadi yabadde akoye Jessica waddiramu eri yawakana ndabe oba asobola okuwakana. Mukoye mwagala kuddayo. Mwagala kuddayo. Wawe mama kati Jessica we tabe emisinde. Tabe emisinde. Jessica we yatudde bamunyiga ffumu. Bamunyiga ffumu. Buli omu n'akwata wuwe. Emiranga gyafa gyawukana nnyo ku miranga egyo yasanyuka olw'embeera. Kaakati kino kye baguddeko effumu oliraba liyingira olirigukira mu bbeere oddaawo. Kumbe ekibira kirimu abaasho. Baasi bagudde ku munyama. Ebe jambiya. Jambiya etonya musaayi. Yangwa bebe enva. Ne bakwata enva. Kwata enva babano abasezi balya misana nakani emisinde nabe 10 baddawa. Oyinza okuddukira ng'odda maka g'abali nga tomanyi byonna bizibu. Gita mu kibira emisinde ogenda wakiwalazima kyeba kava. Oyinza ginoonya mu kiyungu ky'abali basezi n'ekyakasaalu batega emitego senge ng'ali eri. Okwekweka mu kyangala. Ono ogenda okulengera bano si be batufubutudde bano. Nzijewo ekiyinza okukuyamba wano bano be batufubutudde bano bennyini. Kubanga nasooka afuna waliwo gino emigga emizito oli akukuba lumu n'oguwulira mu kyenda. Mutufubutula eri mututeegera eno owummulira n'eno gye twekweka. Kankunyiga ompulire. Kankunyiga ondabe. Ojja kunnyumyako. Abagenda
yangu vae kumbe karo yabadde agudde kava karo sente olaba okugulu anoonya masavu tunulira tabunjerere mama abemisinde okuddukanga bw'otunula gy'ova kikutaasa omuntu ne bw'aba amaanyi gayinza okugwamu okusinziira kufuma omusajja lyakutte kisaana kuddu misinde bw'ogiddukanga bw'ogiteeka mu liivu tekikola olina kugidduka gyonna misinde ogidduka ogisaasira nabwe oyinza okujja bawumudde bano baabano kiri ekyabakanza buli omu yakutte wuwe okusinziira ku mbeera Ntamba yagenze ne Namaalwa bo bali babiri Ntamba ne Namaalwa naye ne bano abanoonya enva zaabwe bambi tosobola kuŋŋamba ni enkoko egigobera mu lujja n'erema enkoko ogigobere mu lujja ate ereme bagwa kava ono nayala kwasimula olaba obutajjanjaba bifuba oyinza okukololerera awaka okubirawo kaloketi omusajja we yeetawulira wennyini ngawo manye ebibira kikwata akasaalu kati ogenda okudda eno waliwo ali eno buli omu yaddusewe onono yagudde mu kinnya bino ebyomukyengo manyi bibamu ettosi liri erikwata okugulu agenda okusika tekujja jerembe embeera temu jerembe ogenda okulengera waliwo omumuyingidde omukono waliwo omumuyingidde jerembe banange jerembe mama nfudde nze mama nga nzalologa ogenda buulira mumpumi jerembe tagudde mu buzibu jerembe obuwuka obusiisi tebumwesozze katuddako ewa Karo ne munne baayawukanye buli omu yakutte lirye Jessica yaluguddemu ekiwandiiko kya bukadde buwera kati kadi batambula butambuzi ne gye badda tebamanyi naye nga ye n'ekyabaleese kikulu nnyo kuba ssente nazo zikola amakulu mama wawe Carolina yagala alye ku z'entuuyo ze kati tuddako ewa Ntamba kyokka getondeka Ntamba oyo noonya okondeka baabano ekigo ekimu tekirobera mwana kubuuka Ntamba kiri ekyegundi tekimugaana kunoonya kiwandiiko era akyali ku mulamwa ali mu kiraasi munda ogenda okwetegereza omusaayi bwe yeetegereza ennyo omusaayi funa kati eno mpale bali ab'omu kibere bakusanga buti baagala ngoyezo kali kumbe ne waleti mweri bali we bakusanga baba baagala kintu kitono nnyo nnyama gy'oyina gwe kennyini omuntu zenva ze baba baagala
noze engoye z'ofiisa gwe Ntamba olabika ono omusajja ye zino ze zaali engoye ze. Olaba n'ebimwogerako. Fugagawate. Gwe. Obugagga tetugaanyi naye. Sooka ofeeyo. Saala kumanyira. Teyafunye akasambi akyadduka. Atalina akasambi adduka. Tayagala ebyo Ntamba. Genda okwetegereza. Wali wajja. Ntamba takuba munne essasi. Boniface. Zuka naye tugende. Boniface ali alati nnyo ne weri badde benga lyerivuza abakuttaka. Tomuzanyisa. Nkuwulire. Binze nkooye. Bino mbikooye. Yaleeta n'etuba muto nkooye. Okumanya mbikooye. Ambye tulina okumuyamba. Kaje bawulidde ekivuga gye baagala okudda. Ayinza okuba munabo yali mbuzibu balina omuyamba. Owange. Nebyo sigala emabega bibi nabyo. Ninda nno. Jim, badde nti zasooke tunonye ku bannaffe. Nedda. Soke ku best. Kale baweze basatu. Noonyeza tuyoke tunonye bannaffe. Obyogerako bya kisuuti ekisoboka. Sente z'ofiira tezisinga bulamu bwa bannaffe. Embuzi ku nkondo yaayo ng'oyagala kulya ku za boosi. Namaalwa yabadde alina ekiteeso kyaleese eky'okuddamu okunoonya abaabwe bababuzeeko. Oba osigala sigala, oba ojja jangu, oba tojja gw'omanyi. Ye ne w'ensigala eno. Owange. Oli neese muninde. Kadi okuddako. Jerembe. Maama. Wowe maama. Jerembe si ow'entalaga w'amannyo. Kakati tabu temujjidde. Tabu obusiyisi bwamwesozze. Maama. Jerembe. Bwawulira ng'obusiriseemu ne bugukira mu bulukutu. Ne buddamu nawulira nga buguka mu luba. Butambula wonna. Jerembe embeera mbi. Awumulidde wawumulidde tebe. Ogenda olujangu. Baba, Nenno n'omuntu akuyamba naye abula bubuzi. Misinde ayinga ayitako mu bbanga. Jerembe wali wamuyise naye nga twalengedde omukazi ono yabadde wamu n'abasezi. Katuddako ew'omugagga. Omugagga ali eno alinda bagenze kuleeta kiwandiiko. Ali ku byakunywa. Muliwa nga sibalaba. Muluddeyo. Akoyo okulinda. Jagala muleeta ebiwandiiko mu budde oba si ekyo nga nnoonya alaba n'asobola nammwe temunkereyesa. Okunywamu sunna yazikola zaawera. Endala neeyingirawo. Ekiwandiiko kiriko makulu ki? Lwaki kyagalibwa nnyo? Kumbe naye alina mukama we. Tujja nakyo. Mukama ngerinda. Totya. Tugenda kikyusa nga ne gavumenti temanyi. Wuliriza. Nyongera okukakasa. Oluva ku ttaka. Tuddako kubba mafuta. Ebiwandiiko bino bina kye biri. Ku mataka. Enkya tuwulira enkya n'eggulu abantu baddigira kwettalwa amataka neki. Naye ate amataka ebiseera ebisinga gabeeramu enziringu nnyingi, enzikiza, amakoona, amavuunya. Oli agambye bwe tumala okufuna ekiwandiiko ne tuva ku by'ettaka nga tugenda tubba ne ku mafuta. Firimu eno egenda maaso. Nagambye tugirabye bwegendereza nnyo. Kati Jerembe abadde ataasiddwa. Jerembe bamutaasizza. Amutaasizza tamumanyi. Bano baabano. Amutaasa y'oyo. Obuwuka obusiyisi bwamuyingidde. Enkoona. Kega atalina buziga alina mirirwano.
ogenda okwasimula omanyi okwasimula kaasa yamwasimuza kaasa bali bamukibira bamanya eddagala naye omuntu okuyamba ku ddiru gy'abakuyambiddeko kikyabagoba teri alumirirwa nga talina kigendererwa ekibira kikyafuuse ekibira bano balina gwe bazudde omulala kwabo babadde babuze beyongerayo baba bajja ogenda okulengera kumbe ejjerembe gwe lindako bano tebajja kulejjerembe nga ndaba tebajja kulejjerembe nga ndaba kale alaba abantu bali batiika ono ye kamuwenduli ngenda musimula nduli saagala ebyo katofaayo ogenda kubeera bulungi kasita ovuddemu kaasa obusiisi buvuddemu abwasimudde bwasimuzi gwe oyo tojja kumulya nkulaba kali oteekateeka bwambe onoonya womubaagira togeza n'omutabukira kumbe yagamba talina buzibu nabwo kye bamulowooleza si kyali twala eri obwedda batuyiribya bambadde nga goli wano mwambadde muddukira abantu mubasokolamu amakeera obwedda muyinza kabuyinga mbalaba ono tojja kumulya naye twala eri agwe eri kuki naawe kumbe jerembe yagamba omuntu ono amuyambye tebamuyisa bubi talina buzibu ngenda kunyiga enduli muli abantu wano mubalidde tulaba mutugoba tufubutuka tudduka mutunoonya mutulemerako tubeetaasa mwe baani sebo totegedde bye nkugambye nze nange ninga ggwe tuwadde bannange twafudde dde baabo jerembe maama jerembe awonya obusiiyisa ate omugamba abeerawo jerembe bisinde kati ate ekikwewuunyisa noono gwe batya naye yadduka wamu nabo noono gwe batya jjukira abagambe naye talina buzibu naye anoonya we yetaasizanga bo naye abagoba nga ali siriyasi abanoonya nga tayagala kufiirwa nawulidde bayombera amabere g'abakazi ate baba bano balaba okudduka nga bwogwa teki nammwe muninde bambi mwagambye bannange bamuguddeko ekyokudduka nga bwogwa bano bali siriyasi tebafiirwa muyizi tasubwa bwamuteza obusiiyisi n'abusimattuka wuno bamuguddeko naye mulumbya ze nafumu toyinza kuwona bo baagala nva eza krisimansi baziyiga mu January bamwagala action wali waserera awala mpata genda target olagawa eyo toyina gyotwala nva bibumba byatuweddeko waliwo ebiriisa baagala kabuyi bannange bazibu ogenda okuddewo omwami oli obwedde alina baalinda ekitegeeza naye mu kibira kino kijjamu amaka mwe yali yajja tulengedde alina ebibokisi byabadde ategese naye alina bwe yakubidde essimu nga bagamba banguwe kadi kumbe namaalwa ogenda okulengera eddambo yakubirawo mulanga maama wedde abadde amanya atuuseeko ababeera abantu kumbe n'aba wano bazingiddwa kiki emanju genda emanju gye yagudde bano baabano bawummudde oba batuuse batuuse oba bawummudde yeetamiddwa naye gwe gundi lwaki we tukulabe ne bajja lwaki batugoba
ate n'otuddukirako obalabika oli nabo olina otubuulira olabika oli omu ku bo otubuzaabuza bali babbaabo sebo nange ndi mbuzibu nga ggwe okimanyi nti abantu bamanyi bulungi twala eri ggwe mwobadde oli eri bali batugoba bambugozi oyambadde otugamba otyo otukakasa otya nti toli nabo bogera batutta mwafa dda muli basezi kankufunira ekikola wano basi ekyo kankuba genda kubagana gyakasumeni yogera ojja otya okujja nabo lekeraawo mulekeraawo nonye kubeerikyawa nze mbikoyi okimanyi nti onemu kubatutta naawe kale bamanyi bulungi olabye alina kyoweta ye kale agamba omuntu talina kyeyabakoze omuntu ow'omutanda andibadde alina kyeyabatuusizaako ekyobulabe ayambye naani ono tagenda ne kaddugala amuyambye oli naye lwakuba afundikidde bulala abadde agezaako kuyamba yeraga tali ku sayidi nkyamu tujja okwesiba ku muntu atukulembere tufundikire nga tuli mu sepiki nga bamwejjako toddamu tugoberera muli basezi muli abantu toddamu tugoberera tuveeko nga beeyongerayo akati ate okumanya ntamba tayagala kufiirwa ebintu biri loodi bwe yabadde apakidde nga alina balinda babitwale ntamba agenze nabyo naye engeri gyabisituddemu birabika bizito era ku mbeera ey'embirigo simanyi oba omuntu bintu bino ng'agenda na kibokisi ate okumanya ali siriyasi talina gwasaba buyambi nti oba neetikkiraako akaffe ebintu bino byatwalidde mu bokisi kiki nagambye firimu eno eva mu lap production kyekibiina ekimu ku bibiina ebyomulembe ate nga kipya nnyo eno ye firimu gyetuleka tutandise naye okuva mu kibiina ekyo ekyabazanyi b'ebina Uganda tulaba ebina Uganda bingi muganda wange naye ate neriko enkizo tugenda mu maaso kali kumba omuwala we bamuleka omukyalo ono we bamuleka bamwekudde tebayagadde bagende naye kuba musezi era tebagala kwesembereza ogenda okulengera